Kati nze nga omulowooza a Christian intellectual and thinker ngamba nti newankubadde amaka agali polygamous galimu ebizibu naye tetusobola kukola tteeka okumenya amaka ago. Owulira? Olw'okuba omuntu okufuuka omukristaayo alina kubeera mukyala ki omu. Kati ekintu ekyo ŋŋambye paaliyamenti etteeka lino liteekewo omwagaanya eri abo abalala b'endowooza eyo nabo basobole okubeera n'amaka gaabwe babeere blessed bakendeeze violence. Tutuuka wano ku kuziika bassemaka, okimanyi bulungi Idirisi, bassemaka wano tutuuka mu kukola ffe abasumba tukimanyi. Waliwo by the way reality ne bavaayo nti mukyala namba 2 mukyala namba 3 kati ate olw'okuba mu bulamu bwabwe kibadde kikwekebwa mbu abaana ba kibi tosobola kijjayo ssemaka takijjaayo. Omukristaayo akulaba ssaawa zino akuze ng'akimanyi nti omukristaayo omusajja talina kuwasa mukazi asukka mu omu. Mu byoyogedde waliwo kyempulidde ekigamba nti obukristaayo oba bayibuli tegambangako oba terina tteeka ligamba nti omusajja alina kuwasa mukyalo omu. Ddala tteeka eryo liri mu bukristaayo oba ndowoozayo? Bayibuli etuyigiriza nti Mukama yatonda Adamu ne Kaawa era n'agamba nti mugende muzaale mwale. Tewali tteeka ligamba, njagala owulirize, esomesa ideal naye eteekawo nti omusajja bw'aba asazeewo okuwasa omukazi omulala era erina guidance mu mateeka. If a man takes another wife, mwekiri toyina ono kumukendeereza kaveera olw'okuba owasa omukazi ogwaki owookubiri. Kati tukiraba nti kibaddewo precedence wensi naye tetukipromotinga. Njagala ekintu ekyo okimanye, weekiri kirimu ebizibu byakyo naye tetukikola ki tetukipromotinga. Si kino kye ŋŋamba kubanga abantu bannange babonaabona basajja tubona. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Puroguramu eno sigenderedde kutyoboola muntu yenna naye ekigendererwa kyange ekikulu mu puroguramu eno kwe kulabula omulembe guno gwe tulimu. Bassebo ne bannyabo bwe tusoma mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula y'e13 okuva ku lunya olw'11 tulabawo Bayibuli gweyita nnabbi omukadde eyali mu kibuga eky'e Beseri. Bayibuli esomesa nti nnabbi ono omukadde newankubadde yali mu kibuga nga Katonda yamuvaako takyamukozesa ng'alonzeeyo omulembe omupya, era Bayibuli eraga nti nnabbi ono omukadde yasala amagezi gonna okulaba ng'atta omulembe oba ng'atta nnabbi omuto eyali asituse. Kati okulabula kuno kugenda eri abantu mwenna abalina amagenda. Abantu bano abateewaddeeyo kutambula ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli, muteekeddwa okubeegendereza oba tuteekeddwa okubeegendereza kubanga kyangu nnyo Setaani okubakozesa okutta amagenda g'omulembe gwaffe. Ndi mu kwebuuza olwaleero ebigambo byonna ebiyigirizibwa ebisomesebwa olunaku lwaleero ku bufumbo ku bintu byonna eby'enjawulo singa bye byayigirizibwa emyaka 4 agayise ekkanisa yandibadde ludda wa? Bassebo ne bannyabo bwe tudda ku kigambo kye bayita bufumbo, obufumbo bwatandikibwa Katonda mu lusuku Edeni. Katonda yatandika obufumbo. Katonda yatandika pulojekiti eno ey'obufumbo nga ya musajja na mukazi. Mpuliriza bulungi, Katonda atandika pulojekiti ey'obufumbo nga ya musajja na mukazi. Teyali ya mukazi na mukazi, teyali ya musajja na musajja, teyali ya musajja na bakazi, teyali ya mukazi na basajja. Kati bino byonna bye tulaba olwaleero nga waliwo oli aize ali mugandula agamba omusajja asobola okuwasa omusajja, agamba omukazi asobola okuwasa omukazi, agamba omusajja asobola okuwasa abakazi. Ebyo byonna bassebo ne bannyabo tebyali mu pulaani ya Katonda ey'olubereberye. Ani atandika ebigambo bino eby'okuwasa abakazi abangi? Ekyo nakyo kikulu kubanga entandikwa y'ekintu naye ejjayo ekinyusi kyakyo. Oba njogedde Luganda lutuufu, entandikwa y'ekintu
naye kuwa okutegeera engeri gye byatandikamu. Nziruse emisinde ngenze mu kitabo ky'olubereberye essula ey'okuna. Mu lubereberye essula ey'okuna bassebo ne bannyabo mwe tusanga abooluganda babiri, omu bamuyita Aberi, omulala bamuyita Kayini. Kayini yawaayo ku ebyo bye yali alima, Aberi n'awaayo ku ebyo bye yali alunda. Katonda n'asiima ensigo ya Aberi gy'awaddeyo. Kayini ne kimunyiiza n'atta Aberi. Bw'amala okumutta, ebyawandiikibwa biraga mu kitabo kya lubereberye essula ey'okuna okuva ku 16, Bayibuli egamba bw'eti: Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi eya Edomu mu maaso ga Edeni. Katonda agobye Kayini avudde mu maaso ge. Ekyo kimaakinge. Katonda agobye Kayini. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama. N'agenda n'atuula mu nsi ya Edoni mu maaso ga Edeni. Kayini n'amanya mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Enoka, n'azimba ekibuga, n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Era Enoka n'azaala Eradi, Eradi n'azaala Mekuyeri, Mekuyeri n'azaala Mesusera, Mesusera n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi babiri, ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owokubiri erinnya lye Ziira. Ada n'azaala Yabaali, oyo ye kitaawe waabo abatuula mu weema. N'erinnya kati ngenze ku lunyiriri olw'okumeka olw'23. Lameka n'agamba bakazi be Ada ne Ziira nti muwulire eddoboozi lyange mmwe abakazi ba Lameka, muwulire ekigambo kyange, kubanga natta omusajja kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambeta entanze. Obanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi 7, Lameka aliwalanirwa emirundi 7 Wuliriza, omuntu ekifuta kye mutambuliramu, ekifuta kye musomesa, ekifuta kye mwagala ensi ekyambale, bassebo ne bannyabo ye muntu afaanana bw'ati. Eyatandika ebigambo by'okuwasa abakazi abangi, nsigo ya Kayini. Ensigo ya Kayini y'ensigo ey'ekibi. Ekyokubiri, wuliriza, ne byakola byennyini bikulaga nti teyali muntu mutuufu. Y'ensonga lwaki Bayibuli ekugirayo ekifaananyi kye ekulage nti yaliko ekikolimo. Kati mwe abasomesa okuwasa abakazi abangi, muddeeyo mutunuulire abantu bonna abaakikola. Amazima gennyini famire teziteredde. Lwaki? Kubanga kyatandikibwawo omuntu eyaliko ekikolimo. Nziruse emisinde. Bassebo ne bannyabo, ekimu ku byaleeta Mukama waffe Yesu kwe kuba nti endagaano eno ey'olubereberye yatuuka neeyingiramu ebintu bingi, neefaafaagana, neeyonooneka. Mu ndagaano eno ey'olubereberye mwe tusanga abantu abaali ebisyaga, Katonda n'azikiriza ensi. Mwe tusanga abantu abaakola eryato ne bakola biki bwe baamaliza ne banywa omwenge ne beeyambula ne batamiira. Mwe tusanga abantu abaakola ebintu ebyewuunyisa. Kaakati ekyo Yesu kye kimuleeta, era Bayibuli bw'eba emwogerako wano mu kitabo ky'Abebbulaniya essula ey'omunaana olunyiriri okuva ku lw'omukaaga, Bayibuli egamba bw'eti ng'eyogera ku Yesu. Bayibuli egamba naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma. Ani? Yesu. Okuwooma. Era nga bw'ali omubaka ow'endagaano esinga obuki obulungi, Mukama waffe ajja atujje mu ndagaano esinga obubi, atuyingize mu ndagaano esinga obulungi. Olunyiriri lugenda maaso ne lugamba bw'eti: kubanga yalagaanyisibwa ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa, teyandinoonyezebwa bbanga eri ey'okubiri. Bassebo ne bannyabo, ekireeta Mukama waffe atujje mu ndagaano eri eyalimu ebibi, atuyingize mu ndagaano eno erimu ebirungi. Ku bufumbo, pulofeesa w'abaprofeesa, Mukama waffe ono aleeta endagaano erimu ebirungi, abwogerako atya? Gwe ne bwe baba bakutikkirira kikago oba pulofeesa, ne bw'oba ng'obwa dokita bwo wabujja ku mwezi, Yesu bw'amala okwogera tuula wansi. Ne bw'oba oyambadde ebijolobero, Yesu kasita ayogera ekigambo kyonna, Pawulo ye omugezi agamba nti mungoberere nga nze bwe ngoberera Kristo. Ekitegeeza kye mulaba Kristo takoze oba tayogedde,
nze ne bwe nkyogera temukitwala kikitegeeza kati yo tuyina abantu nga yasoma ebitabo n'atuuka ekiseera n'alowooza nti mugezi okusinga Bayibuli n'alowooza nti mugezi okusinga Yesu. Nedda bassebo, ne bw'oba nga gwe profesa dokita kiki ekira kyendeseeyo byonna nga gw'obirina naye nga kino ekigambo kya Yesu okibuukamu oli busa, tolina kyoli. Ekyo nkubuulira, ekyo mbabuulira bakadde baffe, tubassaamu ekitiibwa naye tetugenda kukkiriza muzikirize omulembe kubanga mwe mugenda. Nedda, wuliriza Yesu profesa bw'agamba. Matayo essuula ey'19 profesa ayogera ku nsonga y'obufumbo. Kati nga tonatwala kigambo kya muntu yenna, wuliriza profesa waba profesa, dokita waba dokita, omukugu waba kugu. Kino kyagamba Matayo essuula 19 olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'okumeka. Olwokuna n'addamu n'abagamba nti temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yakola omusajja n'omukazi? Kibuuzo. Yesu yabuuza n'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Obutaba babiri nate naye omubiri gumu, kale Katonda kiyagatta awamu omuntu takyawulanga. Eyo Bayibuli, eyo Bayibuli. Yesu agamba omusajja anaabanga n'omukazi we, n'omukazi anaabanga n'omusajja we, bombi babeerenga omubiri gumu. Kati ekiddako awo, ekyo si kya Bayibuli, ekyo si kya Katonda, ekyo si nteekateeka ya Mukama. Tetusobola kuddira tukwate obunafu bw'abantu bwe babawandiikako okutulaga, kubanga Bakolinsi ekisooka essuula ey'omukaaga Bayibuli egamba byababaako bitubeerere ekyokulabirako. Kati tetusobola kukwata ebyababaako bibeere ekyokulabirako gye tuli, tubirabireko ensobi ze baakola tuleme kuzikola. Kati ate mwe mukwate ensobi zaabwe mujye muzifuula entuufu. Nawulidde obutamanya Bayibuli omusajja ng'agamba Ibulayimu yawasa abakazi basatu, Ibulayimu yawasa abakazi basatu. Neŋŋamba nti onegandula baamuwalya ki? Ekisooka, Ibulayimu yalina omukazi we gwe bayita Salaayi. Bw'aba ne Salaayi ne balwawo okuzaala, Salaayi n'agamba Ibulayimu nti genda eri omuzaana wange ab'olubuto azaale omwana ku bisambi byange. Ddayo osome ennono y'Ekiyudaaya ku nsonga eyo egamba ki? Kyovola mu Bayibuli yonna tolina woogenda kusanga nga bayita Agali mukazi wa Ibulayimu. Ojja kusanga bamuyita muzaana wa Salaayi. Ekikolwa kye baakola kiringa Salaayi bw'ayinza okumugamba nti twalira Ibulayimu amazzi anaabe. Omukazi owokubiri omulala gwe muwogerako gwe bayita Ketura, Saala yali yamala dda okufa nga wayise ebbanga, n'addamu n'amuwasa naye namulabya omusajja omukulu nga naye ayimiridde era ayogera oluzungu lungi naye ng'ate ayogera mbogo njereere. Bassebo ne bannyabo, twagala kubategeeza bwe muba temukyayina byakwogera mutuule wansi okusinga okuswaza emyaka gyammwe, kubanga tetuli lwedde kukkiriza kuvuga mulembe guno nga muguvugira ku kutegeera kwammwe na kwagala mawulire. Munansonyiwa bwe mba njogedde bubi neetonze, naye ekituufu kiri nti twagala nga bwe mwasanga enjiri ng'ebuulirwa, nga bwe baabalera ne mukula nga babaleze bulungi, bwe muba muleera n'abaddako. Lwaki mwagala kuleka nga mwonoonye? Kubanga mmwe emyaka gibawuubidde akawero. Emirembe gibeere nammwe. Nze John the Preacher, mukwano gwo.